nnyo bannaffe abatuuliza n'abatulaba mu makkati g'omwaka oguwedde okutandika ne June 2015 okutuuka ennaku z'omwezi 15 December 2015 Buganda Land Board yagenda mu maaso n'okuwandiisa abantu mu nkola y'ekikungo nga tuwandiisa ebibanja by'abantu eri abo abatalina byapa ku bibanja ebyo. N'olwaleero Buganda Land Board ezina amawulire amalungi oluvannyuma lw'okuwulira okusaba kw'abantu mu bitundu byonna amasaza gaffe gye gali nga basaba omulimu guno guddibwemu. Buganda Land Board ekkiriza okusaba kwabwe era ekomezaawo okuwandiisa ebibanja mu masaza gonna mu Buganda. Okuwandiisa kuno kugenda kubeera nga kutandika ennaku z'omwezi 1 June era kukomekezebwe ennaku z'omwezi 3 June 2016. Abo abali mu bitundu byaffe eby'omu byalo bajja kusasula sente ze basasulanga luli emitwalo 10. Ate olwo bannaffe abali mu masaza ga Kyaddondo ne Busiro bo bajja kusasula emitwalo 6 kubanga okuwandiisa kuno kugenda kwegattirwako n'okupunta ebibanja byabwe. Abantu bagenda kuddamu okuleeta ebiwandiiko byemu bye twasaba luli nga tubasuubira okujja n'obukakafu bwa nnannyini bw'ekibanja ekyo. Tubasuubira okujja n'obufaananyi 3 oba passport, okujja n'ekiraga mu basasudde ensimbi zenjogeddeko ezo waggulu emitwalo 10 mu byalo n'emitwalo 6 mu kibuga Kyaddondo ne Busiro. Ekifaananyi ekiraga ekibanja nga nnannyini kibanja ayimiridde mu kibanja kye. Olwo bwe tunaamala okubawandiisa tujja bawa certificate eraga nti nnannyini ttaka abawadde era ekiwandiiko ekikakasa oba nnannyini ettaka lye. Okuwandiisa kuno tekuddamu abo abeewandiisa edda, wabula tuwandiisa abo abaafikkira ku guli omulungi era kukola kwabo abatalina byapa. Kuno okuwandiisa kugasa ab'ebibanja bonna abali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Tusaba abantu okukozesa omukisa guno okujjumbira okuwandiisa kuno kubanga enteekateeka eno tetusuubira ate kugyongerayo omulundi mulala. Bantu bazze batubuulira lwaki tusaanye tubongeeyo. Abamu baali tebeetegese bulungi, abamu baali bali ku ngendo ennyingi, naye kati tubawuliriza ne tubongerayo omukisa guno ogw'omwezi ogumu. Era tusuubira nti omwezi ogumu gunaggweerako buli anaaba ayagala okwewandiisa ajja kuba akituukiriza. Mwebale nnyo kumpi.